Laadiyo y'Obwakabaka bwa Buganda Kyabasa 88 mujugumiza ggwanga olwaleero lwewezezza emyaka 25 ng'eyuguumya amayengo ag'ebyempuliziganya kasookedde ng'etandikibwawo Ssaabasajja Kabaka mu mwaka 1996. Laadiyo Kyabasa Sserwatuka yatandikibwawo Kabaka ng'omukutu ogw'amawulire ogwasookera ddala okuweereza mu lulimi Oluganda ku lutimba olwa Famma mu Uganda, era nga kino kyagiwa nnyo obuganzi mu bantu ba bulijjo, anti bulijjo ekyo kye kikyevviiviri kutikka ekinywa ky'enku. Laadiyo eno okutandikibwawo Obwakabaka bwali bunoonya ekkubo ery'okutuusa obubaka bwa Buganda eri Obuganda, nga mu budde obwo tekyali kyangu nnyo olw'emikutu egyaliwo ebiseera ebyo nga tegifaayo ku nsonga za Buganda. Ssaabasajja Kabaka Maasomogi Ronald Muwenda Mutebi II azze alambika ku ntambuza y'emirimu egya leediyo ye eno Kyabasa ensajja, era agamba nti newandibadde nga yafunamu okutaataganyizibwa n'okuggyibwa ku mpewo naye tekyagirobera kuddamu kusituka. CBS ekoze kinene nnyo okutuusa eddoboozi ery'Obwakabaka ery'Obuganda mu bantu baffe, ng'ebatuusaako ebyo byonna ebiba biteeseddwa wano mu lukiiko, ng'ebatuusaako enteekateeka zaffe ez'okukulaakulanya Obuganda, ez'okwogera ku nteekateeka ez'ebyobuwangwa, eby'emisomo, ebyobulamu n'ebintu bingi nnyo, era ekoze kinene nnyo ku nsonga za cabinet, ku nsonga z'olukiiko, ku nsonga za Kabaka Foundation n'ebitongole ebirala byonna bye tulina wano. Tubeebaza nnyo. Si ffe ffekka naye n'abantu abalala bonna abalina endowooza ng'eyaffe mu bitundu ebirala, nabo nga bakkiriza mu kukulaakulanya abantu baabwe n'ebyobuwangwa, nabo babadde naffe nga batuusa enteekateeka zaabwe ku CBS. Ebiseera ebyo tebibadde byangu. CBS eyise mu biseera ebizibu bingiko, n'okusingira ddala CBS baagiggala, naye era abakozi ba CBS baali bagumu, baali b'amaanyi. Ekiseera ekyo ne bakiyitamu era ne bakomawo ne baddamu buto, era ne kaakati bali ku ntikko. Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga agamba nti laadiyo eno Kyabasa mufeffetta nsonga ekoze kinene okutumbula ebitone n'ettalanta z'abantu bangi, saako okuwa amawulire ag'ensonga n'okutumbula ebyobuwangwa. Tulowooza omulimu omukulu ddala bwe tuyinza okusimbako erinnyo CBS emanyisizza abantu ebifa ku Bwakabaka. Tewaliwo leediyo wano eriko nsonga za nnono za buwangwa, tewali leediyo ewa mawulire ku Ssaabasajja Kabaka, tewali leediyo ewa mawulire ku ffe Kabaka bwe yakwasa obuvunaanyizibwa oba mu bakulembeze ab'Obwakabaka nga CBS. N'olwekyo Obwakabaka bwe twagala budde ku ntikko, CBS ensonga eyo girinamu omukono munene nnyo. Oweekitiibwa Haji Mustafa Mutyaba omu ku baasookera ddala okwogerera ku mayengo ga leediyo eno bwe yali nga yakatandikibwawo agamba nti okujaganya kwe yalina nga CBS eggulwawo kwamwongera amaanyi n'okumulaga nti akukola ebyewuunyisa bingi. Leediyo eno etuyambye mu bintu bingi nnyo. Tetwalina kintu kyonna, tetwalina bwe twogera n'abantu, eggwanga eddene bwe liti nga tulina bwe batuukako, naye leediyo bwe yajja amawulire, abantu beetaaga amawulire, twafuna omukisa nti ne tufuna ne ssente mu birango, abantu bonna ne balanga. Nalaba ekyamagero, ssente ezaazitwetaagisa mu biro ebyo zaali ntono ddala bw'ogeraageranya n'olwaleero singa oyagala okuteekawo leediyo. Naye abasajja ba Kabaka gye bali baatudduukirira ne ssente ezikola ekitundu kye twali twetaaga. Kati bwe tutuuka awo nituga nti kijja kusoboka. Oweekitiibwa Haji Mustafa Mutyaba era agamba nti amawulire ga leediyo eno naddala omukutu guno ogwa 88 gayambye nnyo abantu okumanya ebifa mu ggwanga, era yeenyumiriza nnyo mu nteekateeka eyazimbibwa mu bagasunsula, abagasaka n'abagasoma. Amawulire bwe gaali tegazze, n'olaba abantu ba papa. Nze nalemera ku mukutu ogw'E88, nagiri gyonna nno giwulira, naye 88 bwe siwulira amawulire agesaawo 3 n'agesaawo 6 amba siwulidde. N'olwekyo abantu bangi balinga nze olw'okubanga CBS yakola bulungi, n'olwekyo waliwo ekyenjawulo mu bakozi n'obukulembeze bwa Mengo. Njagala nnyo okusabira leediyo yaffe ewangaale, kubanga
ne Bulaya oziraba nga bazitunda zigudde tezikyalina awuliriza. Omuzira Mamba Peter Sematimbe yasooka okuba ssenkulu wa laadiyo eno Kyabassa agambye nti baayita mu kugezesebwa okw'amaanyi nga laadiyo eno etandika kyokka nti entegeka za pulogulaamu zaayo zaabayamba nnyo okugiwa ettutumu. Nga tuggula bwetuki ebigambo bye nasooka okwogera bibino. Hey, chikati mikwano gyange, radio Buganda, radio Bujajja, radio ya Kabaka, radio ya Baganda, tutuno tugudde olunaku lwaleero. Nayengera ekyo nenkwatayo olwafuuka radio Buganda awo nembeera ne guarantee nti tewali radio station ndala eyinza kweyita linnya eryo. Kati kino kifuuse kya Buganda era ekyo yemu ku nsonga enkulu lwaki CBS tegwanga ate tejja kugwa Obuganda bukyalimu. Ekirala kinakola ekyali ekipya nnyo mu kiseera ekyo era Mukama mwebaze olw'amagezi gano nti we twaggulirawo CBS radio endala zonna zali mu luzungu eza FM. Peter Sematimba agamba nti ettutumu lye baalina mu kiseera ekyo lyabayamba nnyo okutandikawo n'okukulembera leediyo eno era obwesige Kabaka bwe yamulinamu yasobola n'okukulemberamu abalala mu kutandikawo omukutu ogwa 89/2 Emmanduso. Ssenkulu wa leediyo Kyabassa omukungu Michael Kawoya Mwebe yeeyamye nti CBS yakwongera okuweereza bannayuganda n'okusingawo nga bwe gubadde mu myaka 25 wakati mu kusoomoozebwa okw'enjawulo kwe bayitamu olw'ekirwadde lumiima mawuggwe. Saawa 12 zennyini ez'akawungeezi kyetwandiise emmanso ya Kyabassa neeteekebwako nga twatandika ne rediyo 88/8 ey'obujjajja era mu myaka egyo 25 rediyo ya Kabaka ekoleddemu ebintu bingi nnyo eby'omuwendo eri abantu ba Buganda n'ensi yonna. Abawuliriza ba CBS bonna abalanga ku rediyo mikwano gyaffe bonna abanywanyi nga tubayozaayoza olw'okusobozesa rediyo ya Ssaabasajja Kabaka okuweza emyaka 25 olwaleero. Bwe tumala okubayozaayoza twagalira okukola ensonga ey'okubiri okubakakasa nti rediyo ya Ssaabasajja Kabaka weeri ekyagenda mu maaso okubaweereza ng'obwedda ate okusinga byonna eteeseteese okugenda mu maaso okubaweereza mu ngeri ey'omulembe esinga ne ku myaka 25 egiyise. Nkowe eryo nga bwe tugambye nti tetujja kujaguza twagala okukakasa bannayuganda naddala abantu ba Kabaka tibongere nnyo okwettanira rediyo yaabwe eno okugiwuliriza okuwagira enteekateeka zaayo zonna ez'okumpewo n'ezitali za kumpewo ez'enkulaakulana basobole okugenda maaso nga bagiganyulwamu emyaka 25 egiraddako. Mu kiseera kino twagala okuwaayo rediyo ya Kabaka Kyabassa okugenda mu maaso okuyamba bannayuganda okwaŋŋanga ekirwadde kino kirumiima mawuggwe ekya COVID-19. Minisita w'ebyamawulire n'okulungamya ensi eno mu gavumenti eya wakati Dr. Chris Balyomunsi yeebazizza laadiyo Kyabassa kubanga eyambye nnyo gavumenti okutuusa obubaka bwayo eri bannayuganda n'okugikwasizaako mu nkulaakulana y'abantu. CBS ekoze omulimu mulungi mu Uganda kati tugisaba teyongeremu amaanyi okulaba ekolegana ne gavumenti n'ebitongole eby'enjawulo okulaba nti eweereza abantu amawulire amatuufu ebadde ekola ate n'okulaba nti ekolera ku bwenkanya yeweereza amawulire objectively amatuufu. Zikongratulatinga twebaza ne Katonda agisoboseza okumala emyaka 25 ng'eweereza Bannayuganda. Omuyimbi Misa Kisemakula omu ku beenyumiriza ennyo mu leediyo eno olw'okutumbula talanta ez'abannabitone abaawano mu Uganda agamba nti tebandifunye mukisa kufuuka battutumu mu Uganda eno singa laadiyo Kyabassa teyatandikawo okubawa omukisa ogwo. Myaka 25 okuva CBS yatandika ekoze emirimu mingi egitali gy'abayimbi bokka. Basomesezza abantu okukola, basomesezza abantu empisa ennono, olulimi lwaffe Oluganda lulina kutambula lutya n'ebisoko byalwo, kubiriza abantu okuyiga okukola. Ffe nga bannabitone CBS etutundudde olw'okuba nti nno tusobola okuteekako ebintu byaffe bye tukoze, ennyimba, ne tuba nga abantu bategeera omulimu gwe tukola. Era abasinga tuli ba mugaso lwa nsonga nti waliwo empuliziganya zino z'amayengo ezituyamba okuba nti abantu batuwulira nga muzo CBS yekulembedde.
Kampuni y'ebizigo ebizigula ensusu eya Samona wamu ne kampuni ya Jomayi ze zimu ku ezo ezikyasinze okulanga ne leedi eno okuva lwe yatandika, era Lugolobya Ahmed omwogezi wa kampuni enkozi y'ebizigo kazigula nsusu eya Samona agamba nti leedi eno ebayambye nnyo okugaziya obutale bwabwe. Fenga ba kampuni ya Samona tubebaza nnyo CBS olw'okuweza emyaka 25 n'ezira fenga ba kampuni ya Samona twongera okuva ku ntobo y'omutima gwaffe nti ebirungi bye tufunye kati bivudde mu CBS. Ate era bandibadde batuyita ba pioneer abasooka okulanga ku CBS, ffe abasamuna ffe twasooka okulanga ku CBS n'abalala ne bajja ne balyoka batweyungako. Bannayuganda bangi bazze baganyulwa butereevu n'obutali butereevu mu leedi eno, era abamu ku boogeddeko ne Kyabassa bagamba nti ekyokwogera ku nsonga z'abantu ba bulijjo kibawa essuubi n'okusigala nga bawuliriza nnyo leedi eno. Mukyala Topisa Nabbaale nenyumiriza nnyo mu CBS etukoledde ebintu bingi nnyo okutuusa empuliziganya mu bitundu ebyenjawulo. Alani Mayanja Sebunya yenyumirizaamu ebintu bingiko naye ng'ekisingira ddala CBS esowaziza nnyo puroguramu z'abavubuka. Abavubuka bangi bakulaakulanye, mutunulira ensonga ya pewesa, abavubuka bangi abadde balina omuze ogw'obutasevinga olwaliro basobola okutereka. Nze Miro Salim etuyambye ffe ng'abantu abawansi okwanika ebizibu byaffe eri abo bekikwatako. Abasuubuzi nga otandikiddeku bankola mu butale, baboodabooda, bano batakisi tewali muntu abamanyi. Olw'enkola ya CBS ewa abantu bonna omwaganya ne tubeera nga ebirowoozo byaffe naffe bituuka eri abo bekikwatako. Kiri mu mateeka abakulira amakomera okukebera abasibe okumanya embeera gye balimu nga munnamateeka Derek Kavuma bw'annyonnyola. Etteeka erifuga amakomera n'entambuza yaago tuyita the Prisons Act liwa abakulembeze b'amakomera obuyinza okukebera omusibe okulaba nti ali mu mbeera nnungi ate nga talina kintu kyonna kiyinza kumuleetera kukosa basibe banne. Wabula nga batuukiriza ekintu kino bateekwa okulaba nga tebakola bikolwa bityoboola ddembe ly'obwebange ery'omusibe oyo erimuweebwa. Minisita wa Uganda era nga yennyini ntebe w'olukiiko olwa Uganda yonna olulwanyisa obulwadde lumiima mawuggwe Robin Nabbanja Musafiri agamba nti bagenda kukyusa mu nteekateeka yaabwe gye baalangiridde ey'okudduukirira bannayuganda abali mu bwetaavu mu kiseera kino eky'omuggalo ogwava ku bulwadde obwa COVID-19 n'ensimbi enkalu olw'abantu abagyogerera n'okugiwakanya. Gavumenti yayisizza enteekateeka ey'okudduukirira bannayuganda abakoseddwa ekirwadde lumiima mawuggwe ng'eyita mu nkola eya mobile money, ekintu ekyayogeza bannayuganda obwama nga n'abamu baakubye ebituli mu nteekateeka eno. Wabula Minisita Robin Nabbanja Musafiri agamba nti bano bamafiya abaagala okutwala ensimbi za gavumenti era nti abasinga okukivumirira balina emmere mu materekero gaabwe nga baagala gavumenti egibaguleko. Abasinga okwogera bino byonna akawunga balina obunga bwabwe mu masitoowa baagala kuguza gavumenti. Kadojjukira obunga bwe twakwatanga mu masitoowa oli bamuwadde genda ogaba obunga bwonna ne babubba ne babuteeka mu sitoowa y'omuntu. Tugenda kusala administrative cost, tugenda kusalako ku budde bwe tubadde tumala nga bava ku eno division badda mu ndala badda mu eri. Of course tujja kusobola kugabira abantu bonna mu ggwanga. Kale twagala tuyamba abo bonnyini abalina ebizibu. Robin Nabbanja Musafiri era annyonnyodde nti baayigidde nnyo mu nteekateeka eyasooka abantu bwe babasuubiza emmere mu muggalo ogwasooka kyokka gavumenti n'ekozesa ensimbi mpitirivu obungi naye ng'abaaganyulwa baali batono. Luli twagaba obuwunga abantu ne babonaabona nnyo, kosti zaali waggulu. Bw'otunuulira akawunga twagabanga kiro 6, ekiro nga tugiguza 13,000 naye 13,000 buli kiro 6 egwe gumu 8. Kati teekako abakasitula nabo ate nga babawaayo ka allowance 15,000. Era teekako emmotoka ezikasomboka tuusa gye kajja, abatise abatikudde. Kale ezo zonna ssente singa tuzigatta osobola omuntu okumuweza akasente akasingako. Ate bw'obalamu nti singa omuntu omukwala oyinza omuwa akawunga ate nga ye akawunga baakamugaana oba basawo kati nga abalina sukaali tali akawunga. Kati bw'ogaba akawunga jjumula abo bo bataddewa naye ng'asobola okugenda wali ne yeeguzayo emyera gye gy'amatooke gya 2,000 olwo olunaku ne luggwawo.
Ssaabaminisita Robinah Nabbanja akakasizza nti olwaleero obumu ku bukiiko buddamu okutuula bukube ettooki mu ebyo bye bulina okukola nga obumu ku bugenda okutuula mwe muli akakiiko k'ebyobulamu, akakiiko k'ebyensimbi n'obulala. Ono era olwaleero lwagenda n'okukwasibwa yafeesi ye mu butongole okuva mu mikono egya Ssaabaminisita abaddeko Ndugu Dr. Livingstone Lwakana Lugunda. Abasawo mu malwaliro g'obwannannyini balaajana olw'ebbeeyi y'ebintu ebikozesebwa mu malwaliro naddala mu kujjanjaba obulwadde lumiima mawuggwe eyeekanamye mu kiseera kino ate we yandibeeredde wansi. Abasawo bano nga bayita mu kibiina ekibataba ekya Society of Uganda Medical Private Practitioners bagamba nti n'empanka zennyini ezambalwa abasawo zeeyongedde ebbeeyi, sanitayiza naye kati wa buseere ddala naye ng'ate gavumenti tefuddeeyo. Omwogezi w'ekibiina ekitaba amalwaliro g'obwannannyini Dr. Zaituni Yahya Baboola Mwavu agambye nti mu kiseera kino amalwaliro g'obwannannyini okuseera ebintu by'ebyobulamu kivudde ku nsonga nti nabo gye bagula ebikozesebwa bino bya buseere nnyo. Dr. Zaituni Yahya Baboola Mwavu agambye nti ekiseera kituuse gavumenti yakuno erowooze ku malwaliro g'obwannannyini kubanga mu kiseera kino gayambako kinene ddala naddala mu kulwanyisa obulwadde obwa korona. Tuukiro gamba nti abamalwaliro g'obwannannyini abaseera tugenda simanyi tubajjeko layisinsi. Kino tekiteeka ku malwaliro ga bwannannyini wabula mukiteeke ku gavumenti oba tusobola tutuule ffenna ku mmeeza tulabe butya bwe tugenda okutambuza ekintu kino okusobola okutaasa bannayuganda. Naye ng'ensonga yonna eri ku famasizi eri gye tugula ebintu be baaseera. COVID ono nga baakateekawo omuggalo guno ogwokubiri guno twavaayo ne tuwogera ne tugamba bannange ebintu bali mu biseera. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama gakutuusibwako pikipiki TVS 125 eyajja okugobako obwavu. Kati nno gyeyune okuva mu Yuvraj ebbanda. Minisita w'ebyemizannyo abavubuka n'okwewummuza mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Henry Moses Ssekabembe Kiberu atenderezza omulimu ogukoleddwa laadiyo y'Omutanda Kyabassa mu myaka 25 mu kusitula ebyemizannyo mu Bwakabaka ne Uganda yonna. Oweekitiibwa Henry Moses Ssekabembe Kiberu agambye nti Kyabassa ebadde nsaale nnyo mu kusitula empaka z'amasaza, emipiira egy'ebika by'Abaganda, emisinde egy'amazaalibwa ag'Omutanda ate n'okubunyisa emiramwa gy'Omutanda egitambulira ku mizannyo gino era n'asaba abakulembeze ba CBS obutassa mukono mu kwongera okusitula laadiyo eno. Emukowere by'emizannyo tukimanyi bulungi tosobola kuzimba na kusitula muzannyo gonna nga toyina media, nga toyina mpuliziganya. Naye okujja kwa laadiyo eno kutuwadde enkizo ey'amaanyi ennyo oba olyawo okukira ebitundu okukira federations zonna endala era oba olyawo n'okukira ministry eya gavumenti ya wakati mu kuddukanya emizannyo gyaffe kubanga tulina radio eyaffe. Abakkiriza okulaba ng'ekyokusaaga naye si kyangu okeera ku makya ng'olina radio esobola okukuweereza omupiira gw'amasaza mu kitundu ky'eggwanga lyonna yonna w'oli kumpi kyonna. Mu myaka 25 Kyabassa era ekutte ku bantu mu kukyusa embeera zaabwe ng'eyita mu nteekateeka ey'ebyemizannyo eya CBS Bingwa okuva mu 2005. Omu ku batesitesi ba pulogulaamu eno Hassan Badi Luziwa agambye nti abantu ba Kabaka bangi bakulaakulanye nga bayita mu CBS Bingwa era bangi baafuna n'emirimu mwe bajja kaakana ensimbi. CBS mu myaka gino 25 yakoze ebintu bingi nga kati ffe abali mu sports naddala ng'egye batandikawo akazannyo kano akabbingwa abaana baddiramu ebibuuzo abavubuka bangi bakulaakulanye. Olaba yasooka okuwangula Rahman Nakabuye yasobola okubeera n'atandika okuweereza ku mpewo yafuna ne DSTV n'atandika naye okulaga emipiira biki n'akulaakulana ng'omuntu. Tulina bangi nnyo n'olwekyo twebaza Ssaabasajja n'abaddukanya laadiyo eno ya CBS okola nga ate bakoze okola nga akazannyo kano tekasiriikirira okugyako mu buzibu nga buno bwa korona. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.